Court Martial Orden at Makinde. Criminal case number UPDF/GCM/040 of 2024. Uganda versus Kiiza Eron, an advocate. On the 10th day of December 2024, the accused counsel appeared before this court representing Colonel retired Dr. Kiiza Besigye and another in the above case, UPDF/GCM/040 of 2024. He expressed gross professional misconduct and he was warned that such a conduct is contempt of court. He was taken through the laws that make it an offense for the conduct he exhibited and warned. Today, the 7th day of January 2025, when the accused entered this court, he immediately confronted the court orderly that was guiding him where to sit, but instead started assaulting the court orderly and banging the angle bars of the entrance. This court finds the accused's conduct in contempt of this court and finds Kiiza Eron guilty of the offense of contempt of court and is hereby sentenced to 9 months in prison to be served in Kitalya government prison. But twayingidde kkooti yatubadde tukyetegekera. Baatunyigiriza ne bagamba balooya bameka 5 baba bayingira mu maaso okutuula mu maaso era ne tusengeka ensonga zaffe nga balooya 5 ffe tugenda okukola ki ozanjula. Omu ku balooya 5 abo yabadde Eron Kiiza, yabadde anvaako emabega omu ku abo abayingira munda, bannamagye 2 nga bamutaayizza dda. Nawulidde nga bancreatingira space n'empitawo, ye bw'abadde ayitawo ne bagatta. Bamulemesezza okuyingira, talina gwakutteko. Mu kkooti tewali musango bw'oyogerera waggulu, si contempt. Kambabulye ffe bapulida, eddoboozi ly'okozesa ne gye likoma tekibeera mu musango nti wayogedde nnyo mu kkooti nti waleekaanye mu kkooti, tekiri part of contempt. Kyeyoleka mu lwatu nti badde bamwetegekedde okumukola kino, kubanga Eron Kiiza munnamateeka, Dr. Kiiza Besigye n'Obed Lutale bamuwa instructions abakiikirire ne banna abalala. Kakati omugaana oti, lwaki oba omugaana okugenda yeegatte ku balooya abalala? Kiki oba otegeeza? Gw'osalirawo Dr. Besigye balooya balina okubeera nabo nga opposition. Nnaku ezijja tugenda kuba tusinkana n'abakulembeze baffe abatali wano okutema empenda. Ensonga zino tuzisimbira tutye kuli, tulemerako tutya, kubanga baagala tusirike nga babikola abalala. Naye nze ngamba nti kino tekirina na kubeera kuffe just abali mu opposition. Buli munnayuganda kyalibadde kikwatako. Assaulting them. The court was in session. The chairman was seated. Everybody goes to court expecting that that court or tribunal will protect you. So Eron Kiiza should have been protected. If you need to be removed, you are restrained and removed, not pounded with fists, with kicks, with all manner of assault.